babatanga n'okutta. Allah aganti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Subhanallah. Eyo usinje usanga omukyala bwasanga omwana ow'obuwala ng'omuntu wamuzaala nga mwana wattu akola ekimu ku bibiri, yumsikuhu ala hunin, okusera wabeere naye amulere amukuze naye ng'akutte ekintu ekinyomoofu, akuza kintu kye kyakulyamu ssente, akuza kintu amu yadusuhu fi turab. Eyagamba nga naye mbeera nakyaki kino ekyana ekiwala akirire mu ttaka, mwana wattu yasimanga ekinnya n'amuziika. Subhanallah. Wano ewaffe mu Buganda mwana wattu omukyala teyalinanga nsonga, gwani ayogera mu maka gaani. Era ekigambo ky'Abaganda kyagambanga nti omusajja asajjalaata, musajja asajjalaata. Nedda, obusiraamu bwe bwajja ne buga teri kusajjalaata. Obusiraamu bwagamba ti mwana wattu ekiwa omusajja okubeera owenkezo ku mukyala yagamba ti bima faddala Allahu bihi ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mangi gano ag'obuntu, emibiri gy'abasajja girina enkizo ku gy'abakyala. N'ekyokubiri obugabirizi buno okubeera nti omusajja yayimirizaawo omukyala kyekimufuula ow'enkizo. Kale nno ma raaitu min naqisati aqlin wa din, obukendeevu bw'amagezi g'omukyala n'eddiini ye. Omubaka bamubuuza ti wama nukuswanu diiniha wama nukuswanu aqliha, teyakireka bulesaawo. Yamubuuza nti ate obukendeevu buno obw'eddiini buvaawa? Yagamba nti alaysa idha hadat, tekiri nti omukyala bwagenda mu nsonga lam tusalli, alekayo okusaala, walam tasuumi, n'okusiba n'alekayo. Ne bamugamba nti bala, nga bakyala be boogera bala ya rasulallah, bwekyo bwe kiri. N'abagamba sallallahu alaihi wasallam ti fadhaka nukuswanu diiniha, obwo bwe bukendeevu bw'eddiini ye. Naga nti amma nukuswanu aqliha, ate obukendeevu bw'amagezi ge tekiri nti obujulizi bwe awabwebwa omujulizi omusajja omu wabeerwawo abajulizi babiri abakyala. Ne bagamba nti bwekyo bwe kiri ya rasulallah, ne bagamba nti awo bwe bukendeevu bw'amagezi bwe. Naye si kubeera nti omukyala ebbanga lyonna mukendeevu bw'amagezi. Nedda, waliyo abakyala nga they are brighter, nga bagezi nnyo okusinga bangi mu basajja. Jebali subhanallah. Botalowooza nti mwana wattu teri bakazi bategeera bagezi. Nedda, abakyala bagezi nnyo, obukendeevu bw'amagezi bwabwe buli awo, n'obukendeevu bw'eddiini bwabwe buli awo. Wallahu a'lam. Ekigambo kyange kigamba nti obusiraamu bwasitira omukyala ne bumuwa ekitiibwa okuva ku sisitemu y'obuntu. Abantu baali be bakkakkanya abakyala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ndowooza kitegeerekese n'ebintu ebirala bingi nnyo ebijja byogerwa ku busiraamu mbeera etali ntuufu, naye kisinga obulungi kwebuuza ku bamanyi ne bakirambulula bulungi, n'otalowooza nti obusiraamu bulina ensonga gye bulaba obubi oba ekitali kituufu. Ensonga eyokubiri, Sheikh ayina mukyala we, ayina eddoboozi masha Allah, n'amugamba nti mukyala wange njaziiniraamu wano, okimene swala, nze ebyokusaaza obindekere. Kikkirizibwa omukyala oyo okwaziina? Aqulu wal ilmu inda Allah, al adhan wal iqama dhikrun. Okwaziina n'okukima esswala kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Tajuzu lirijali kama tajuzu linnisa, kukkirizibwa ku baami nga bwe kukkirizibwa ku bakyala. Bali bakubirizibwa okubeera nti abaami batendereza nnyo Allah n'abakyala batendereze nnyo Allah. Tolaba Allah we yagamba nti wadhakirina Allaha kathira, awo yayogera ku baami abayitirivu b'okujjukira Allah, naga nti wadhakirati, n'abayitirivu b'okujjukira Allah abakyala. Amma al adhan, waddenga kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, newe kubanga ayaziina nga bayaziinira okuliko abaami n'abakyala, fahadha la yajuzu, tekikkirizibwa.
أما إذا كانت تؤذن لنفسها أو للنساء أمثالهن وبانغا يزني بچالا بنه فهذا عند أهل العلم إليابا من يبوب السلام تشينا متوانا أبچالا بكرز وكو يزني لا نوكو يرانتي بچي مسولا كبانغا تشي كبانغا ngeri ya kutenderezani kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala saate bwe baberanga basadde biduni adhan wa biduni iqama ila salatuhunna sahiha ila sala yabwe ebera ntufu nabadde tunulira ku hadithi ya Waraqa ku masala go kubera omukyala asaza abantu mwana watu nakisanze nga ombaka sallallahu alaihi wasallam ja'ala laha muadhdhin yamuterawo omwazinyi kati riwaya ya Daraqutni musnad Daraqutni egamba nti fanadhartu faraitu fa idha muadhdhinuha shaykhan kabir agati nagenda okutunulira ng'omwazinyi Allah gwe yamuterawo Waraqa yali musajja mukadde yawangalirangaawo naye olwokuba waliwo omwami obuvunanyizibwa obwo waja'ala laha muadhdhina omukyala Waraqa mwana wattu omubaka yamuterawo musajja mukulu ono yaba akola atya yaba amwazinira naye kimu ekibuuzo kuba omukyalo oyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yamukkiriza okubeera nga taummu ahla dariha akulembera abantu bawo mu makage naye era abaali bamukkirizibwa okubeera nti bakulemberwa bebakyala banne amma omusajja la takulemberwa musajja mu swala kale al adhan bwe babanga omukyala yazinidde abakyala nayazinira nakimira abakyala tikirina buzibu naye tayazinira baami nabaki tayazinira baami nabakyala naye ono taddemu nti mwami we bwabanga ayagala kwazina nga wayazinira aliwo ye mwami we fala bas naye bwabeera nga wahidu min al ajanib mu bantu abamuzira mu bantu abatamuzira tumugamba nti nedda naye bwabanga agenda kwazinira wali baawe tugeze ndi waka abantu bange bagenda kusaala mukyala ne banyeraze nabaki bagenda kusaala nayazina nga wendi omukyala tekina mutawaana wal ilmu inda Allah. Barakallahu fikum shakarallahu sa'yak. Ensonga eyokubiri Sema kabuuza nti alina mutabani we asira mu Sebukulu kaseera kano naye si mutayirire okutayirira kuno kalombolombo akeswala aqulu wal ilmu inda Allah. Al-Islam wal khitan obusiramu n'okutayirira ekimu just kitundu ku kirala nga ne bwekiba tekibaddeewo bwobusiramu buba busigadde bukola butya buba busigadde weebuli omuntu abeera omusiraamu nga si mutayirire omuntu abeera omusiraamu nga si mutayirire era oli bwabeera nga ayagala kusiramuka nagati naye nti ejjirite eno mugambe nti siramuka ebyokutayirira tuli biraba siramuka ebyokutayirira tulikola tutya tulibiraba kitegeeza nti omuntu ayingira omusiraamu awalan kubanga obusiraamu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadha huwa al-islam ogwo kuyitibwa obuki obusiraamu era omuntu oyo bwamala okubeera nti afunye ebyo yusalli yasuumu yahujju yafalu wa yafalu akirizibwa okusaala akirizibwa okusiiba awazzaka bwaba alina sente bwaba yagala genda mu Makka agenda nakola hijja akola umura nebifanako bwe bityo kitegeeza nti abeera muki abeera musiraamu. Amma al-khitan wabula okutayirira fahadha min khuluqi al-islam yemu ku mpisa z'obuki mpisa z'obusiraamu empisa eyo ya mu bubumbwa esukka n'obusiraamu negenda mu butonde bw'omuntu omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khamsun min al-fitra ebintu bitaano bya mu bubumbwa bwa buntu ebintu bitaano bya mu bubumbwa bwa buntu omuntu yenna omulamu omuntu yenna agwana okubeera nga abikola naye mu byo dhakara minha al-khitan yayogera mu byo nayogeramu okukola ki okutayirira bwogenda mu suratul Baqara owekibwa Allah subhanahu aleeta ebintu 10 mu byo mwe muli al-khitan mwe muli okutayirira kale nno
omuntu yenna omusiraamu akubirizibwa okubeera nti atayiribwa nga ekimu ku bintu ebikubirizibwa mu buki mu busiraamu. Kisukka okubeera nti nkola ya buntu, nkola ya busiraamu nekituuka ku nkola ya buyonjo, ku nkola ey'obuyonjo, nkola ya buyonjo, kubanga omuntu bw'atatayirirwa mwana wattu abeera n'embeera ey'obukyafu. Abamanyi embeera eyo bo bagimanyi. Omuntu yenna buli lwe yeefunya bw'ati omusajja, obwerere bwe buzaala obukyafu, obwerere bwe buzaala obukyafu. Kati naye bwagibwako embeera eyo, ekyo ekitayiribwako, oluvannyuma lw'okumutayirira ne bw'abeera nga yewombeese ng'ali mu mbeera ye ey'eddembe era asigala talina kyefunya, kisobola kuleeta buki, kisobola kuleeta bukyafu. Kyova olaba nti n'olwaleero, olabanga n'olwaleero mwana wattu, hatta n'abatali basiraamu, gavumenti zikubiriza abantu okubeera nti bakola batya, batayirira, olw'ensonga nti kirina akakwati kanene nnyo ku buyonjo bw'omuntu, saate era kirina akakwati kanene nnyo ku kukuuma obulamu bw'omuntu. So tukubiriza abantu buli musiraamu asiramuke, naye tugamba nti tekikontana kubeera nti omuntu bw'atannatayirirwa aba tannafuuka musiraamu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Hanifa Sempijja abuuza nti ekisiibo we kiggwako akkirizibwa okuleeta enniya eya sittati nga bw'aliwa n'ennaku ze yalyamu mu kisiibo, kuba ye baamugamba nti mwana wattu talina kulowooza ku sittati nga tannaba kubanga aliwa nnaku. Aqulu wal ilmu inda Allah, sittati n'ekisiibo. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti man saama ramadan, man saama ramadan, omuntu yenna bw'asiiba ramadan, kitegeeza nti akakwakuliza akasooka kubeera nga siyaamu ramadan, akakwakuliza akasooka kusiiba ramadan. Kati Hanifa mukyala agenda mu nsonga, yalidde ennaku 7 ng'ali mu nsonga ze, Ramadani yamusiibyeko ennaku 23. Kyekimukakatako oluvannyuma Ramadan, Aisha omukyala amubuuza n'amugamba nti ma baalu lhaid, owange maama w'obukkiriza, abakyala bagenda mu nsonga lwaki taqdi as-sawm wala taqdi as-sala, lwaki babunanyizibwako okuliwa okusiiba ate ne batabunanyizibwako kuliwa ki swala. N'amubuuza nti aharuriyatun anti, oli mu khawariji ova eri mu bantu abava eharura? Namuga ati nedda, siva harura, siri mu nabugerere, siva mbaale, siri mu nambaale, siri mu nabugerere, lakini as'al, mbuuza kumanya. Namuga ati kanat tusibuna dhalik wa nahnu ma'a rasulillah, twalinga ebyo tutuukako nga tugenda mu nsonga mu kusiiba nga tulina omubaka sallallahu alaihi wasallam, fanu umar biqada'i sawm, ng'omubaka atulagira tuyiwa okusiiba, wala nu umaru biqada'i sala, nga tatulagira kuliwa swala ziba zatuyiseeko. Okay, kitegeeza nti omukyala yenna ba'da Ramadan ekimukakatako kusooka kusiiba, ekimukakatako aqul, ngambye ekimukakatako sigambye nti ekimusaanira, ngambye nti ekimukakatako kukola ki? Kutwala buvunanyizibwa kuliwa nnaku zino ze yalidde, kubanga kuye za bwatteeka. Saate sittati eno gyalulunkanira ya sunna. Okuddayo ku Hanifa, omubaka agambye man saama Ramadan, nga tannajjuza nnaku zino 7, tannayingira mu bano bagenda kulagibwa kusiiba sittati. Kituufu. Ramadani yalina okusooka. Ramadani asiibye Ramadani, y'omubaka kyekigambo kiyakozesa ti thumma atba'ahu mutabaa. Ennaku zino zigoberera bugoberezi Ramadani. Kati ate Hanifa tannafuuka oyo eyasiibye Ramadani kituufu.
kitegerekese tosobola kugobereza ku kitanaba kujju tosobola kugobereza ku kinabaawo sooka osiibe ennaku z'omusanvu oba 3 oba kuba balina ennaku zanjawulo wafil wakti saa sooka osiibe ekyo ekisooka kyabwatteeka lwaki wama takaraba ilaya abdi oyagala kufuna kusiimibwa kwa allah nakusemberera ku allah tolina kyogenda kukola kyabbeeyi wa allah bishaiin ahabu ilaya mima ftaradtuhu alaihi osooka kukola ebyo allah byakuteekako nga byabwatteeka nga tonalowooza ku bya sunna bwobimala wala yazaalu yatakarabu ilaya binawafili hatta uhibba bwona omala okukola bino ebyobwetteeka olwo nojja kulowooza kukola ku sunna ofune okwagalibwa kwa allah subhanahu wataala so bisengekebwa busengekebwa faruda awala thumma sunna ramadani awala thumma sittati ombaka kyegaa nti thumma atbaahu 6 min shawwal olwonna oluvanyuma ojja kulondayo ennaku 6 ozigobereze ku shawwali tukugamba leka kubuuza bibuuzo bya kinafu saawa eno olina omwezi mulamba oyagala mbu kugatta nniya la sooka ojjuse ennaku zewasiibye eza ramadan ne bwonooba okomye kweza alhamdulillah ojja kuba juta ogimaze kati eno overtime so omukyala yenna bwomaliriza ramadan lowooza kubeera nti oliwo ennaku zewakoze otya ziwanoba oliddemu tukubiriza oyanguwe wasari'u ila maghfirati min rabbikum yanguyiriza okubeera nti oliwa ennaku ziwaliddemu bwona okola musaraa ojja kusigaza muhulatun min azaman ekiseera kuba omwezi gwa nnaku 30 walidde 7 osigaza 23 bakuba wetaagayo za overtime eza 6 still okyalina obuki okyalina obudde ojja zimalako nga nesowali akyaliko wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sheikh, waliwo omulala abuuza okuba yatusabye obutamwogera linnya ndowooza olw'ekibuuzo abuuza n'agamba nti alina obuzibu yeereetera okuba nga amala agezezzaako naye kigaanyi okuba nga akolaki alemeddwa okuba nga akivaako obusiraamu ye bumulaba butya omuntu ng'oyo? al-aadatu sirriya si eyo istimna jayogerako aywa istimna papa aywa aadatu sirriya aqulu wal ilmu inda allah muganda waffe tukugamba ekisooka nti tya allah kuba omuntu buli lwatya allah subhanahu wa ta'ala wasobolera okuleka ekyonoono kibeere kinene kibeere kitono kibeere nga akinyumirwa abeere nga akifunamu abeere nga takifunamu tya allah. hakadha nakulu li akili riba bwetyo wetugamba ku muntu aga nti riba ennemeddeko sisobola kivaako ngezezaako bigamuga nti tya allah tonna tya allah senga onootya allah newebuuza nasiikana nti allah embeera eno gyeyagaananga nze kwemupangaalidde empaka nanziculukukanga sirimwenenyereza nafaanana ntya tojja kusobola kugivaako. hakadha nakulu lizaani bwetyo tugamba ali ku bwenzi titya allah kubanga obwenzi bulimu ladha bulimu obuwomerevu bulimu bwonooba totidde allah tojja buvaako tya allah obuuza ti ndasinkana ntya allah nembeera eno. bwetyo tugamba omuntu awoomerwa olugambo n'okugeya nti tya allah gw'omumwa gwo tegutuulirako awo tya allah. hakadha nakulu ku buli muntu yenna alina ekyonoono ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim yawma yaqumu annaasu lirabbil alamin. onoyimira oti maaso ga allah kunaku lw'enkomerero n'ekyonoono ekyo bwe tutakugambe kutya allah tunakugamba ani gyokikolera obeerayo bwogo ani gwasuubira ajja okujja akusange ng'oli mu mbeera eyo akwate omukono gwo ti munnange teweekola ebyo gyali kubanga aba yekka oba wekka kati tukugambe tutya
tya Allah omanye nti awo wokolera ekyo Allah akola atya akulaba ati yagaana bw'onoteeka mu bwongo obwo nti kyokola Allah akulaba ati yakigaana ojja kireka naye bw'onooba totedde mu maaso mu bwongo obwo yakulaba eyakugaana buli wonooyawulanga mu kazigoko ezo mbeera z'abawuulu buli weyeyawula mu kazigoko ali oku ku TV abalala bataddeko bulu movie abalala bali ku bifirimu bya bwagazi agenda okulaba nga obwagazi bulinnye kati tya Allah omanye nti Allah akulaba ate kyokola yakigaana ate kyabulabe gy'oli owekiwa Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti walladhina hum lifurujihim hafidhun bw'oba oli musiraamu Allah yaga nti abasiraamu obwereere bwabwe babukuuma n'agamba nti babukozesa ddi yaga nti illa ala azwajihim obwereere bw'omusajja obwereere bw'omukyala tebukola okujjako ng'abukozesa ku bbaawe okujjako ng'abukozesa ku mukyala we yagamba nti fa ulaika fa innahum ghairu malumin akozesa obwereere ku mukyala we ne ku mwami we tanenyezebwa naye bwodda ku aya eyiddako yagamba etya yaga nti faman ibtagha waraa dhalik asukka n'asukka ensalosalo eyo n'akozesa obwereere bwe n'omusanga tabukozesereza ku bbaawe tabukozesereza ku mukyala we bw'atabukozesa ku ekyo agenda bukozesa kwani omusanga abukozeseza ku musajja munne ibtagha waraa dhalik abukozeseza ku mukazi munne ibtagha waraa dhalik ayina katooyi waliwo obutooyi bwe bakola olwaleero buli artificial omukyalo omusanga teyeetaaga musajja ayina kitooyi kye kyeyekozesaako yebulizabulizaawo ibtagha waraa dhalik abaana obasanga bagenze ku bisolo ibtagha waraa dhalik kati ono yagenda ku mukono gwe gwe gumumalira ekyetaago Allah yagamba nti fa ulaika humul aadun abo nno be balumbagana ensalosalo zange be balumbagana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala muganda wange mwannyinaze weewale embeera eyo ey'okwemalira obuwagazi bwo ng'okozesa omukono gwo obanga ogukozesa embeera yonna Allah subhanahu wa ta'ala gyatakkiriza waalam manya muganda wange nti embeera eyo ekosa obulamu bwo healthwise embeera eno bwono bw'aba muvubuka ajja gimanya nti yabulaba olunaku lwaliwasa kuba olwaleero yeyambisa omukono gwe mu ddakiika emu bbiri aba amaze ekyetaago kye zino embeera nze nzimanyi naliko mu yunivasite eyo nga waliwo omuvubuka mukwano gwange munyarwanda emyaka abantu baguraduweti nga bafuluma bwe bagenda ye waali awo abuzaabuza ne mugati owange gwofaanagana otya ye teweerowoozaako obwagazi obumalagati nze nina embeera yange musanyufu kati abavubuka bangi bwe bato bafaanagana naye subhanallah olwayo tulaba nti amala embeera ey'omu bwangu ajja kunoonya eddagala limutwaleko emitwalo n'emitwalo gya sente nga tawonye omukyala gwawasiza ayagala kubeera naye dakiika 3 dakiika 2 dakiika baagala kubeera nabo kiseera kiwanvu ate ye yamanyira ku dakiika emu ng'ensonga yewedde obufumbo bujja kufa tajja kuba na mukyala tajja kuba na mukyala abavubuka temwemanyiiza mbeera eno ya bulabe future yammwe mugitadde mu buzibu ng'ojjeeko okujemera Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah n'obulamu bwammwe mubukosa future yammwe mugyonoonye omuntu teyeemazisa omuntu ng'ojjeeko okubeera nti maasiya bujeemu Allah yabuziyiza omubiri gwe gukosebwa saate abamanyi abasawo balaga nti mwana wattu kivaako n'endwadde kubanga omubiri olina engeri gy'ogukakamu okubeera nti oguteekateeka gukole kyegugenda okukola ng'ate mu mbeera efaanaganako bwetyo
n'obwongo ndooza n'obwongo obwonoona bakifaanaganyako ng'omuntu alya ennyo obumpwancumpwancu abagaya babogamu abalya switi ebyente eno balwala alusaazi kubanga buli lwoteeka kintu n'ogaaya enzayimu mu lubuto zitandika okuliyakitinga ne zirowooza waliyo ekikola kitya ekijja so nga fiiran teriyo ekikola kitya okomekereza olwadde kadhalika n'omuntu abeera mu mbeera ezifaanako bwezityo mwana wattu abeera fi khatarin azim ali mu buzibu bwa kika kya waggulu abavubuka omubaka amagezi ge yatuwa yatugamba nti ayuha shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj omuvubuka bwowulira nti osobola okubeera n'omukyala teekateeka okola otya teekateeka owase naddala kasita obeera ngaolina obusobozi obunasobola okumulabirira yatugamba nti faman lam yastati bw'oba tonnafuna busobozi fa alaihi bisawm siiba onafuye amaanyi g'omubiri aganaga okwagala okubeera n'omukyala naye ekikwatagana ne masturbation baganda bange ekigambo kya bulabe nnyo mu mbeera zonna ez'obuntu mukyewale naye omuntu akiwona atya yattaqi rabbahu fi khalwatihi atya allah we mu mbeera nga yeekoza atya yeeyawudde olaba allah yaga nti inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghaib abo abeekeka allah mu mbeera nga bali bokka mu suratul mulk abeekeka allah nagati ndizekka naye allah ndaba atya tutya allah subhanahu wataala embeera ezo tuzireke wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sheikh, ndowooza ebibuuzo ebibiri bino biba bisemba. Wabuuza nti wamaliriza okulya ddaakuwe n'amaliriza addawokko ne yeebaka naye ate ebiseera ebisinga yeerooterera nnyo nga yeebase agenda okuzuukuka ng'akoze eki nga yeerooteredde okusiiba kwe kufa yo yasooka naye ekyokubiri kiri wamu ne kino mufumbo tusooke kino. Naam. Hadhihi ghafula wallahu a'lam. Buno bulagajjavu abasiibi balagajjavu nasalullah alafu walafiya. Amin ya rabbi. Obulagajjavu omuntu ekiseera ekisooka ddaako kya bbeeyi okubeera nga no akhiru assahur kya bbeeyi nnyo omuntu okukeereya ddaaku n'ogirya ng'esemberedde salatu subuhi au tuluu alfajiri empisa bbiri za mu busiraamu okukeereya ddaaku n'okwanguwa okusiibulukuka. Kati ono akitegeeza agirya nga obudde bukyakola butya bukyali n'addawo n'afuna n'akaseera akaddamu n'akola atya neyeebaka. Hadhihi ghafula oba bulagajjafu. Hatha amru. Al amru thani ghafula era ey'okubeera nti alagajjerera obulungi bw'ekiseera kino. Allah yagamba tabaraka wa taala nti wa bil ashari hum yastaghfirun. Ebiseera ebyamalya gaddaaku omuntu bwe yandimaze okulya ddaaku obanga tannalya ddaaku yandibadde abikozesa okubeera ng'asaba Allah subhanahu wa taala musonyiwe ebyonoono bye. Ono yazuukuka kulya buli ddaaku bw'amala okulya ddaaku ng'addamu ng'akumamu. Ghafula. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Suratul Kahf. Waliyo abantu nga Allah yabafuula abagayaavu kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'a hawaahu kyobalaba nti akolanga bw'aba ayagadde yakomekereza Allah agambye nti wakana amruhu furta. Yakomekereza nga alaze nti ebintu abikola mu bufu olaba bwalidde obuli wa bil ashari hum yastaghfirun. N'atakozesa kiseera kino kusaba Allah musonyiwe so nga ate alina ebyonoono biyitirivu. Nasalullah alafu walafiya. Thalithan Allah yagamba tabaraka wa taala titatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mwana wattu babembulula enzira zaabwe
ku buliri bwabwe mu biseera ebyo eby'amatumbi budde nga basaba Allah bye baagala abibawe. Ono talina bwetaavu. Lwaki yalowooza kwebaka? ebyokukola bingi, alina ebyokusaba byayagala Allah amuwe, ate alina byayagala Allah amutaasa. Alina ebizibu bingi naye yalowoozezaawo kwebakawo. aqulu hadhihi ghafla la taghfalu, toddayo kulagajjala. N'atali oyo naawe tolagajjala. Ebiseera ebyo mubyegase nabyo. Njagala kubagamba nti idha dakhala al-ashru al-awakhir, olwayo tulina mu biro 17 tugenda mu kya 18. Omubaka bwe byayingirenga ebiro 10 ebizja, shadda mi'izarahu, yanywezanga n'abeeranga yeegasa n'ebiro. So baganda bange mwenna abanda bambagala kubakubiriza muleme kubeera nga mulagajjala. Ebiseera ebyo mubyegase nabyo. Lakin nufrid, tuddayo ku ye nti kale yeebase. Bwe yeebase neyeroterera, kati suubire nti yeroteredde yeebase naye nga subuhi ye azuukuse mu kiseera kyayo, kuba nakyo kiri awo. Beebaka subuhi nezikola zitya, nezibayitako. nasalullah alafu walafiya. Naye bwabeera nga yeebase, eswala nebeera nga temuyiseeko, wabula neyesanga nga yeroteredde, tekirina mutawaana, azuukuke anaabe janaba, asale swala ye eya subuhi asiibe. Asale swala ye eya subuhi asiibe. Hadithi ya Aisha ndowooza ne Ummu Salama agamba nti kaana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabukeesanga ku makya obudde ne bumukyako, wa huwa junubun, naye ng'alina janaba min ahlihi. Janaba yagizjeewa, yabaddeko n'omu ku bakyala be. Fayagtasil, n'abeera ng'anaaba, wa yutimmu sawmahu, n'agenda mu maaso n'ajuliriza okusiiba kwe. Ne swala ye n'agikola atya? N'agisaala. Faman ihtalama aw ata ahlahu qabla tulu'i al-fajr, omuntu yenna senga abaddeko ne mukyala we oba ne yeeroterera ng'emmambya tennasala, n'abeeranga alina janaaba, emmambya neesala, fa innahu yagtasil, anaaba, wa yutimmu sawmahu wala shay'an alayhi, talina nsonga yonna wadde okukosebwa kwonna kwaba akosebwa. Amma in ihtalama, kati oyo wadde wakiro, naye era gyekiri ono ne yeebaka emisana. Lwaliro abantu bali mugandaalu, yeebasa emisana n'abeera nga mukwebaka agenza okuzuukuka nga ihtalam, yeeroteredde. Musajja oba mukyala, abasajja beeroterera, ekyo kimanyiddwa nnyo. So n'abakyala nabo beeroterera. Seekala abakyala beeroterera. Omukyala yejjeewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, inna Allaha la yastahi min alhaq. Allah tewaba nsonyi ku mazima. Namubuuza nti hal min almar'a, abange ku mukyala kimukakatako alghusl, okunaaba idha hiya ihtalamat, senga aba yeeroteredde. Omubaka namugamba nti naam idha hiya ra'at alma, ye senga abanga alabye amazzi nga gamuvuddemu. Omubaka natuuka n'okunnyonnyola amazzi g'omukyala n'agamba nti ma'u rajul, amazzi g'omusajja abyadun, meeru, ghalidun, ate mazito makwafu. N'agamba nti wa ma'u almar'a, naye amazzi g'omukyala asfarun, gali yero, ga yero. N'agamba nti raqiqun, ng'ate mawewufu. Kati omukyala yeeroterera asobola okwebaka ne yeeroterera emisana mu Ramadan, n'omusajja asobola okwebaka ne yeeroterera emisana mu Ramadan. Abaffe okusiiba kukulina ensonga? Nedda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rufi'a alqalamu an thalath, abantu basatu tebavunaanwa kye baba bakoze. Yagamba nti asabi, omwana omuto mpaka lwakula. N'agamba nti walmajnun hatta yafi'a, n'omuntu
omulalulalu paka ngazze mulaini naga nti wa ani naim n'omuntu abadde yebase hatta yastayqidha mpaka nga azukuse. Kati omuntu ne bwabanga yebase misana neyeroterera mwana wattu la shay'a alayhi anabe bunabi janaba okusiba kwe kutuufu tekulina nsonga. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nekyokubiri Sheikh kibadde awo wennyini naye alhamdulillah kikonyeeko ekibadde kya mufumbo ng'abadde ne mukyala we naye ate ne beebakamu n'agenda okuzuukuka ng'ate ng'alikaakalimiro najja naba naye ng'ate takoze eki. Naye barakallahu fikum. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akwongera Sheikh waffe akutukuumire. Amin ya rabbi. N'abatulaba abalungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubanga abanywereza ku ddiini abawemu obulungi ku biseera ebyo. Mpozi n'ensonga endala ngenda kusaba Sheikh abeere nga atuwaayo kawasiya akasemba naye nga tutanaba kubanga akatuwa njagadde okubanga mbategeeza tugende mu maaso n'okubanga turespondinga eri okuyita Thurayya kwetuwa mu kubanga tuzimba studio ey'obusiraamu. Lwaki kirungi nnyo ffe abasiraamu ne tuba nga tulina studio yaffe emisomo nga gino negisobola okubanga gitutuukako mu bwangu ennyo ddala. Era enamba yaffe weeri 0705 emu emirundi 3 ne 9 emirundi 3. Faayo nnyo okulabanga omulamwa guno obeera nga ojja obanga oweereza obuyambi bwo ku mukutu ogwo sobola okubanga kagubeere mutono kagubeere munene tekirina buzibu nnyo beera ng'oyita ku mukutu ogwo sobola okubanga tuyimirizaawo studio zaffe ez'obusiraamu insha allahu ta'ala. Pozi omutontomi omu Sheikh yagamba akagambo nkafunye wano ng'otunnyonnyola nendaba obukulu bw'omuntu okunoonya irimu. Innal ilma kye bayita okumanya yarfa kusitula ennyumba la imada lahu. Ennyumba nga terina wadde empagi gy'olabako sobola okulaba ennyumba nga yakasiisira naye nga mulimu omuyivu ali awo ennyumba eba ya bbeeyi. Wa innal jahla kye bayita obutamanya yahdim bayita al-izzi wa sharafi kumenyaamenya ennyumba gy'olaba nti yakitiibwa wadde nga munda be yaffe tulabanga yaki naye kasaba nga temulimu muntu muyivu ennyumba eba terina kyekola ki terina ebeera awo bwetyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atwongera amaanyi mu kubeera nga tunoonya irimu ye. Sheikh wasiya ki gy'oyinza okuwa abatulaba? Aqulu wal ilmu inda Allah. Wasiya tesobola kwawukana na kiseera nti ekituufu Ramadan ye alabikanga akola atya ya Ramadan alabikanga agenze naye Ramadan alifane nti mu maaso gye tulaga ye wasinga okubeera enkizo okusinga gye tuva. Njala kukubiriza abantu nti nadkhulu fil ashri al awakhir min Ramadan tuyingira mu 10 erisembayo mu mwezi gwa Ramadan. Mwana wattu zirimu obulungi bungi omuntu ayagala okubeera nti afuna omugaso muzo ennaku ezo zonna 10 abeere nga ateekamu amaanyi. Leka kulowooza nagati nja kunoonyamu olwabirimu olwabirimu 3 olwabirimu 5 olwabirimu 7 kuba abantu balina embeera ezifaanako bwezityo. Wali abalala bagamba nti nja kunoonya olwabirimu 7 wali abalaga nti nja kunoonya olwabirimu 9. Nedda okubeera ku safe side ennaku zonna beera muki ennaku zonna beera mujjumbize ennaku zonna ezo 10 beera mujjumbize kyonna ekinaaba kizze ne kiyita mu kiro ku kiro kyazo ojja kubeera ku safe side ojja kubeera mu abo abateekeddwa okubeera nga oli 10 ku kinnaakyo nti ekiro ekyo kiteekwa okubanga kyakusanze kubanga la shaka kiri mu 10 eryo. Kati 10 eryo lyonna okubeera nti obadde mujjumbize la shaka oba wakisanze. Kati tewetewanya bwongo nti noonya Laylatul Qadr toginoonya. Beera bubeezi mujjumbize wannaku ezo mmeka wannaku ezo 10 ate jumbira buli ibada kubanga Allah yagamba ti layla kiro kiramba ekiro ekyo ekiramba khairun min alfi shahr. Omuntu bwakikoleramu omulimu omulungi gumu kisinga omuntu akoze omulimu ogwo emyaka 83 gy'emyezi 10. Kitegeeza nti okuva ku salatul maghrib esola ya maghrib gy'onoosaala mu biro ebyo mu kiro ekyo n'ojja okiteeba
ngambye nti omuntu abeera omujjumbiza ennaku 10 zonna muwakiwalensi tekisobola kubeera nga kyamusubye ebashiwaddiiru saale swala ya magharibi mubajjumbize bwebaako sunna ng'osobola ogisaala gisaale khairu min alfi shahar bw'obanga osobola okusiibulula omuntu musiibulule khairu min alfi shahar teekateekayo swadaka ku lunaku olwo okolemu ku saddaaka kola saddaaka nga buli lunaku olwo mu nnaku ezo 10 khairu min alfi shahar isheekusange gisaale saala baadiya yaayo khairu min alfi shahar saala baadiya yaayo itulu lquran toolaku ku qur'ani osome qur'an اذكروا الله ثم جكر الله سبحانه وتعالى أذكاري سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر صلي قيام الليل سالة كيرو النقص نقومي سالة كيرو خير من ألف شهر بابا سبحانه كوريزو مسدي وريزو مسدي مكوبير كاسم بابا سبحانه كوبيرانغو وريزو ورuganda murizo ورuganda على كل حال اkigambo kyange kiri tyennaku zine 10 ezijja istaghfir rabbak yitiriza nnyo okusaba Allah kusonyiwe tubu ila Allah wananyeza Allah subhanahu wa ta'ala ennaku zine 10 ezijja jiddu wajitahidu jiddu wajitahidu la tafutukum alfursa هذا والعلم عند الله بيغامبو بيانغ بيولواليرو سبو كتب الله سبحانه وتعالى فنا اتويغريزو كومانيا كوغاسا اتوغاسينيو بيابا تويغريزا اتوونغيرو كومانيا نوكوتيغيرا وصلى اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان ابافي ابا ثريا tubeebaza omulimu gwe batukolera ogw'okusaasanya daawa nga bayita ku media, social media. Olwaleero waliwo obwetaavu baganda baffe abo ate nga tukakasa abasiraamu tusobola abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda mulaba social media eno tugiyigiddeko ebintu bingi. Bannaffe abaali batamanyi busiraamu babutegedde, abatali basiraamu bawuliriza ne bagaana buganye naye nga bategedde. Omukisa guno tegwaliwo okuva emabega. Social media bagiyigiddeko ebyobusiru alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abantu bangi bali e Bulaaya batukakasa nti social media bayambye. Nejjayo bamaseeka abaali batajja kuvaayo nze mityana ani yalinzijeyo Thurayya endeese mityana wala nze sitambula ne kaddiidde naye basobodde okujja emityana ga Sheikh twagala otuyigirize ne basiraamu bannaffe abali ewala bayige eddoboozi lituuka mu Amerika eddoboozi lituuke baagala support balina ekirowoozo balina ekirooto ekyoggaziya omulimu guno tubayambeko tubakwatireko studio yabwe ekoleki egaziwe tugaziwe abaana abakyasoma abato bangi abajja ate n'abakozi b'emirimu gye mugenda okuvaamu giddemu abavubuka abato nabo twagala babeere basiraamu nga mmwe. Bakadde bange bampadde essimu eno ayina obuyambi obuyiseeko tonyooma ky'oyina bwe guba omutwalo gukola ebiri gikola kubanga bwe guba omutwalo gumugumu nga tugufunye mu bukadde nga 3 bw'abasiraamu tuba tutambula. Buli musiraamu teeka ettaffaali ku busiraamu oyambe obusiraamu. Tojja kusobola kubuulira, tojja kusobola kugenda mu nkuŋŋaana, tojja kusobola kukola kino ng'abantu bwe bateeka mu bujemu essente zaabwe naawe mubuwulize mubagenda okuyamba kutegeeza abantu obusiraamu. Beera omukubo Allah alikubuuza kiki wateeka ku busiraamu taffaali ki busiraamu bwakuyamba bwakuziika bwakuwoowa ne weewangala mu nsi nga naawe omanyi wenyumiriza mu busiraamu. Gwe taffaali kiri watadde ku busiraamu teka ndateeka emitwalo gyange 10 mu bavubuka ba Thurayya nga ekigendererwa kubeera nti basaasaanya obusiraamu ensi yonna kubanga tuli ku levo ya nsi yonna. Tetuli ku Uganda, tetuli ku Afrika, tetuli ku Europe, tetuli ku America, tetuli ku Australia. Tufuna amasimu okuva mu Australia nga basoma, okuva mu America nga basoma, okuva mu Europe nga basoma, okuva mu Uganda basoma, Africa different countries basoma. Kakati abaana bwe bavaayo ne bagamba ffe tuli bavubuka bato tetulina ssente mwe abaatusooka mu nsi muno Allah yabawa ku ssente
tulina obusobozi obukola bye mutasobola kukola ate mmwe mulina musobola tuyamba ku bye tutasobola. Essimu bagimpadde wano eri 0705 11 999 emyenda giri esatu emwemu 111 999 0705 111 999 abatamanyi luzungu wadde nga be batono ate be basinga okuba ne ssente 0 mu Luganda sigimanyi 705 emu mwenda emu 999 era bannange batetegerekese ya rabbi kansubire ndetegerekese twagala support yamu abaana bano mubayambeko balumbe baseeka bali eyo mu kibira nga baseeka nkata babalumbeyo babajjeyo irimu yaabwe irimu eyesaasane kubanga bwe tubayamba olwaleero ate nkya bajja kukola ekinene kisinga wano emisomo giveeyo nga mirungi nga girabika bulungi amaloboozi malungi balina ekirooto ky'okufuna TV kirooto naye tusaba Allah ekirooto kyabwe kikakate nga bakyali balamu bwe banaavawo bannaabwe bajja kuddawo tuyambagane mu kusaasaanya obusiraamu tuyambagane mu kutegeera obusiraamu abasiraamu bangi si basiraamu abasiraamu bangi beetaaga kusiramuka abasiraamu bangi beetaaga okuzza obupya ate n'abamanyi bye bamanyi babimanyi makanikale ate n'ababimanyi obusiraamu bukyetaaga wakati mu byonna nkubiriza omwoyo gwange ne bannange abasiraamu bye tusomesa tubakwata empola kuba abasiraamu bapya mu busiraamu bwabwe yadde tayiri nkadde yadde akadde ye saafiina naye mu busiraamu talina kyamanyiimu yasomera mu senti gundi n'afulumira mu senti gundi eyunivasite yagisomera mu senti gundi omukazi oyo musaasire musiraamu mupya mukwate bulungi alina ebiwundu byetaaga musawo abikwate obulungi agende ng'awona tuleke kuba bakambwe nnyo kutiisa bantu busiraamu kubuyiga n'okubwagala obusiraamu addiini yusri nyangu ebintu biteeke mu lulimi olutali lwa kirokole olw'obukambwe abasiraamu basome obusiraamu baabwe nga basanyufu bategerere mu busanyufu obukambwe si bwe bufuula ekikyamu ekituufu ate okwogera empola tekufuula kifu kiramu oba ekiramu ekifu tubeere nga tugira ki nabiyuna Muhammad sallama Allah amugaa nti walaw kunta faddan singa wali wakkabyo ghalidha alqalbi nga tolumikako lanfaddu min hawlika abantu bonna baali kudduse naye yali bilmuminina raufu rahim yali muntu wakisa naye omuvubuka afubutukayo n'abuulira nogaa nti nayagala okukukyayisa ki tubabuulire ejjana nga bwe tubabuulira n'omuliro obusiraamu si muliro mwereere obusiraamu bulina n'ejjana abaana baffe bakule nga mu nju zaabwe ku masimu zaabwe kuliko amasimu gaabwe galiko basheeka abasomesa ab'enjawulo muyambe omulimu gw'abaganda baffe aba Thurayya ekituufu amazima nti bakoze omulimu munene baseeka ab'enjawulo mubawulira mu misomo egy'enjawulo mugiwulira abantu abasinga obungi baali bakimanyi nti obusiraamu kulaane yokka kati muwulira hadisi muwulira ziyasaruna muwulira biki muwulira tafasiri fe batutiisatiisanga edda nti bwovunula Qur'an mu Luganda ng'ogweddalu alhamdulillah tetunnaggwa ddalu naye tukyalina obwetaavu n'okuwulira nti twagala tugende okuva mu nsi nga at least buli kye tumanyi Allah kye yatuyigiriza tukisomesezza tugende okusirika nga ate twogera bano abaana batuyambyeko okufa nga ate tuli balamu kubanga bwe naafanze enkya ate nja kusigala ku media nga njogera tulaba bakadde baffe ba Sheikh Sharawi tulaba bakadde baffe ba Ibn Bazi tulaba bakadde baffe ba Shinqiti tulaba bakadde baffe ba ulama abatutumufu mu nsi ba Uthaymin bani Albani nga basomesa nga baafadda ennyama yaabwe yaggwawo dda naye nga tubalaba life basomesa bano abaana kibalwanako tibaseeka baffe kibalwaneko baffe nga bawogera nga baafadda nga bakyayogera tufiiriddwa nnyo baseeka ab'amaanyi abaliyambye obusiraamu twalina wana ebugerera abasajja ab'amaanyi ba Idirisa tubeera abasajja ab'amaanyi abakulu abo abalina ilmu ab'ensotoka ab'ennatteta abasajja betwasomanga ku baana baabwe basomesezanga ba ulama netubeera ne basheekhe baffe abatusomesa mukadde wange Sheikh Muhammad Runanoba musajja alim min jahabidhi ulama abasajja ngaawo
abana ba media social media mwina biasness mwina okwekubira mulumba abasajja bana bagenda okufa bana abasajja bakulu bano abantu bano tubajjeko irimu gye balina yonna simbi mugende mu balumbe muleke kukuŋŋaanya ffe abakyali mwaka muzuula n'abasajja bali tubajjeko ayinza okwogera ekigambo nga kya Luganda nga nkata sikiwulirangako nenkijjayo ku social media ate na irimu bagirina bamanya irimu kwe tusome kuba batusomeseza abakadde bano Sheikh Muhammad Nanoba mumumanyi yansomesa primary musajja alim jalil gero mujjeko irimu gyalina hadisi 2-3 gero mujjeko fiqh gwalina basheikh abali ensotoka basheikh abali ejjinja basheikh abali ebusoga basheikh ebusoga yafumbekera bamasheikh bali eyo bayitirivu abo nabo mu balumbe tubajjeko ilmu basheikh bali mbale bayitirivu bajjeko ilmu abasajja abo bajja kusigala nga bafa naye nga balamu ekyo bijja kututuukako okujjako nga muyambi abaana bano kubanze kati seeka kati sina bwongo bwa byuma bino okujjako ganga ndi tunula mu bwoti ate olivaza nga toteredde terera bwoti kati ffe omulembe gwatuleka bigenza okujja kati bo baba balina obusobozi nga ddaawo abasazeewo okugikolerawo tusaba bagikolerawo ate mubayambeko esimu mmaliriza nga njiddamu aba Thurayya mubayambeko n'abalala mubayambe ffe bwe tunaafa nze naawe tujja kufa abaliddawo balizimbira ku bye twatandikawo 0705 emu emirundi 3 mwenda emirundi 3 eyo nyangu nnyo y'okukwata tusaba Allah jalla jalaalu abagagga muve gye muli mulabikeko mu kisaawe kya da'wa muleke kulekera abavubuka bato da'wa abagagga mwina sente sadaqatul jariyah sadaqa ilmu yuntafa'u bihi kukimu ku muntu byaleka iza mata ibn adam inqata amalo omwana adamu wafa bikitamu nga bazingako ne bakugulirawo ka page ka plan B illa min thalasi bawandikemu ebintu bisatu sadaqatun jariyah oleka sadaka ekulukuta wali ensonga y'okuleka emisonga ku nsi twavaako dda myaka 10 abantu bakyasoma aw ilmun yuntafa'u bihi waleka ilmu basheekhe bagikwata basomesa abaliwo abaana abanaddawo Oluganda tebajja kulutegeera luno olwavu tubayambako tusigaze Oluganda lwebanayambisa okusomesa bannaabwe awaladun salih yad'u lahu omwana omulongoofu osobola omuleka n'akusabira naye nno bakyalabika waladun salih yad'u lahu oleka omwana omulongoofu eyo peegi gye bakugulawo ka pulani B wano ke bakuterawo ate kano ebisigalawo biggwawo mangu waladun salihu naye bwafa bikomyawo sadaqatul jariyah waleko simya oluzi nga bayisaawo oluguudo ilmu yuntafa'u bihi myaka 10 eri ku net abagagga muteeke sente zammwe woolaba teeka sente woolaba tubasaba mutuyambire abaana bano bakole omulimu gw'obusiraamu si gwabwe Allah baleese n'abawa amagezi n'abawa obusobozi obuteeka ebyuma gw'omugagga tolina bwongo bukola bino naye wakati wataawanu alal birri wattaqwa eddiini tuyambagane bano balina tekinologi sente bw'olina sente tulina tekinologi bwe tubigatta tutambula together tutambula twawukane tugwe subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.